ensonga eno nga weeri Chosen mbadde nkusaba Chosen Becky n'obuwombeefu kamera yesookedde ebbali tajja kuwuliriza Chosen nsaba kamera ngawe watuwandiikidde ngawe mwatuwandiikidde nti muva ku umra mwasonyiye abasobya mu purifying emitima walk that talk walanyanga tena musango yamblokize ku TikTok now Chosen watave mu kamera bibi ne bigenda okubeerawo nze ndi mulanzi tulira nabbi ekisookera ddala aina kayimba ke yakoze akola bu challenge mu nnyimba ezo eziri provoking eriba mujjawe kati kana akasembeyo ke kana kayimba kani kono muchala Betty Mpologoma balave atakwagala obo mulaba kati waliwo verse yo yayimbye ngomukazi yakagende wa balamu buli muntu n'ensonga ye londe namba yo lelo kakati nendala badde ngazikola emabega obukyamu bwezo nti ono mujjawo muli mu lutalo mulwana ono ali damaged already bleeding namba abantu era enjogera abazungu bagiyita nti hath no fury like a woman scorned teri muntu mubi mukyamu wa mukyankala mu ng'omukazi akoseddwa katono omukazi mukosefu omwami agenze ambanja rent first love omwami ogwe yasookerako agenze ati break ejjangalo litamanje luva ebintu byeleeta bibeera bingi nnyo osizinga okozesa obwongo nobeera emotional all the time yensonga lwaki nti yeforcings n'okugenda mu bamateeka tata w'abaana bo basibwa ki abamusibe now the problem when you keep provoking her abaganda balina n'olugero olugamba nti n'oba ojooganye ensanafu totulamu ntuule olwokuba olina amaanyi kati yes you're filthy rich I believe Chosen Becky you're highly powerful you have a name you have a fan base you have everything like set up nga woyagala which is the opposite of Rashida now Rashida bana abamuliko bayina we bakutte epesa erigendo okukakasa Shalom ebigambo bigendo okugamba nti singa abantu tebakyuseemu mu nkola ya mirimu gyabwe online na biki gunda agenda malira mu kkomera Chosen Becky lwaki abantu bangi bo balowooza mu dagaali yaffe ery'obutonde okuvedda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa Shiba Karungi Twin Kama Baby Mama Black Legacy na Juba Express back to Sako The return of the Queen Shiba Karungi Kampala Serena Hotel Friday 2 August emitwala 2 okuyingira alebad 15 emeze ya milioni 3 oro kusande nga 2 August agenze ruwero mu kisaawe shinzo mutwano gumu booking a ticket yonga buchalaba tokomererwa ku musaraba gana ku Momo Pay obanyiga kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara hoba gana ku Serena Hotel Good Color Solution oba kupa passport ozigura physically ekwanga libadde mu kibubaro ngari missing music ngono make way for the Queen wetegure bara kati bimami ya musaleko na John Rambo byamwe biwagidwa Victoria University Westlake Water I&M Bank right now up Trisha Safaris Sanyuka TV NBS Music Afro Mobile Venom Records ne Juba Express where is a sente munsezi suka 10 bunambiro Munse y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi
mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation empowering Muslim women biwagiddwa Mimi's Glamour Palace Right Now Print Creations E-Corp Juice Sanctuary Mami Gadgets Flory Flower World Jeje Sounds wamu ne Rashida Veils and Makeup. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswera Tigamba is happening. Mina oluku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Ofuna balala enamba ngona nyingi. Gwatanaba atagwa ya subscribinga. Notification bell kaseko benga ofuna each and every upload that we put. Tukwebaza nnyo atwakumideko tuli mu gwa munana kati nakuzo mwezi 20 August 2025. Abakyali abalamu alhamdulillah abafunye okusomoozebwa Katonda asinga okumanya. Leero nga 20 August mukama wange boss wange mazaalibwa ge omugagga Pato Patrick twayiribanga naye amasimu awo waivola awo naye kati yabivaamu yakola n'omukutu ogwo mulannanga ogwa www.openmarketuganda.com leero birthday, so happy birthday bro, Patrick Pato, CEO openmarketuganda.com. Gwana kyotunda oba kyagala okugula obanga oli bweru wa Uganda akugula bintu mu wabweru wa Uganda babituuse mu Uganda mu kyalo ebukana gwa maamawo genda ku www.openmarketuganda.com. Twakutajo action button ya WhatsApp kasoka ku website yaffe yo jja bulungi ku WhatsApp yaffe ku Lwomukaaga waliwo mpira gwa Uganda Cranes ne Senegal jaze kweziri ku www.openmarketuganda.com eziri organizo kazokka kwezigwa agala jaze nyiga action button ye kweto ku WhatsApp yaffe gere naffe wagambe ndibulabira njagaliza Uganda Cranes babenga bakituusako njagala kutunda mbuzi yange ntunda fridge yange oba njagala kugula mmotoka njagala kugula simu genda ku www.openmarketuganda.com bakola delivery mu nsi yonna kasito ogula ekintu bakyeta woli so lema zalibwa gachali wange oyo Pato Patrick CEO openmarketuganda.com. Happy birthday azaze emyaka 25 mula abana akozesa nga bana bato bwe akuna sibanze kamba ne Frank Ntambi wen balukeza as we digest what has been happening throughout the week, what is trending, what you need to know. Banji bakola stories enjawulo na jabula muko na isa muko but I will give you mind provoking discussions ezibikula obwongo yoga kituufu na side nayo kayentuufu eno side yenchamu. We don't just interview people obambu tumalega kolamu kantu tambule tuveewo tukolekera ebibuuzo omuntu weego nene weebuuza naye kituufu ensonga eno ntuufu bweti bweri twogera ku nsonga eri wookolera woowangaalira woosula ewa neighbor nga togimanyi bwe lwakunamba n'entambi kayeyanjule ng'osinga okutte ku matama ng'okutte ku matama abali ku Shalom 256 bana tubabuuzezzaako nnyo ne tubalamusako mu kiramuso omuntu yasuza ayimba ekisinga obukulu ekya Mukama Katonda waffe abavudde ku mirimu nga mufunyeyo kye mufunyeyo mukomeza wakaveere waka tubeebaliza Katonda namwe abatasobodde kubanga mufuna temuggwamu ssuubi enkya lujja kubeera nga lweruka bijja tereramu enkya bijja terera bwe bitaterera tukunoonye era nga baddamu balindako Olwomukaaga weebatyo amanya ali muzaamugula nze Francisco Ntambi Wayne Balkeza the connoisseur the but France is better than France. I was on my baptism card I'm Francis. Francis is sing on my birth certificate I'm Frank. So Francis libambatiza mu Bukatoliki jjajja wange omugenzi liyampa
naye mama wange mugezigezi nalaba nga lyakikadde. Francis aba kutanga Francisco ngalaba lyakikadde n'agamba you be frank. So yenze Francis Ntambi ali alibadde sali lyagadde ngaka tunatotanga ba Francis bakulu ate nkyali mwana muto myaka 23 Francisco Ntambi omukatoliki mukatoliki ame Catholic back then ali mukatoliki nali mukatoliki obadde ogamba mbala musako n'ekiramuzo ekisinga obulungi ekyamukwa bata salam ekiramuzo ekisinga obulungi assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh okusinzira buli omu munzikiriza oba mukama yeebazibwe buli omu munzikiriza kiba kiramuzo kikulu ate mu abensi fa abensi tugamba bweza oli wansi lakuba mwe mwerimba bannange nga sinagenda wala sokoto nga natoli abantu salamu muvodde obusiramu n'abetezo ni beki ng'ali ku kaaba kyone beki yasiramuka sinnategeera mbadde last time I checked nga mu lokole kukkiriza nkule sheeki wange wano kuba obuuze ate era osoma edduwa zange umra ekakata ku baani Sheikh Wahab kimwanyi netayogera ennyo agiremu katono atuveeko shosi twagala atunnyonnyola atanyonnyola mubuuze atubuulire oba omuntu atali musiraamu akkizibwa okugenda ku kaaba okukola umra. I believe so, but I don't know much about Islam. So sagala kola era obatevuga n'abasiramu bange wano abasiba seeko no seeka nkubeye mutyeni okuma information is information regardless of the carrier. Yes, have you ever seen the seekers aba misinterpreting a Quran? No, have you ever seen them? Yes, nabo nga basoma bano bo bakuuka mu ekyo information jeemu waba gijja wamu y'omu katumanyi bya Bible oli pastor. Sheikh assalamu alaykum ogamba otya osibye kya mukadde wange ndi wano mpola munnange oli nani mga ndi n'entambi ndi ne Frank Ntambi tuli wano mu kamera ku show Ntambi y'omumanyi Frank Ntambi wali omuwuliddeko omumanyi ali awo ensi ekuba kakati Sheikh waliwo ebifaananyi ebyafulumya eby'omu bigata Chosen Beki simanyi oba omumanyi Chosen Beki si mukyala musiraamu okuleka nga asiramusa ejjo naye yagenze ne bbawe ku kaaba nga bagenze okukola umra kati tubuuza omuntu atali musiraamu akkizibwa okukola umra olw'okuba bbawe musiraamu omuntu atali musiraamu bagenze mu umra ne bbawe omupya gwe yabba Sekajja Kadil oba yatodde shahada agasimumanyi nga teyatugambye tanza tatugamba ku bifaananyi byayagala Imani muno kakunnyonnyera ensonga eyo olina omwali mugwenda mu mmotoka sekere. Assalamu alaykum Sheikh. Frank Ntambi agala okubuuza wano. Mukama wange Sheikh gyebaleko ssebo. Tubale tubuuza ku nsomesa y'Obuyisiraamu n'enkola y'Obuyisiraamu. Wembeera nga ndi Muyisiraamu mukyala wange nga si Muyisiraamu. Mbanzikirizibwa okukola nayo olugendo olwo olutukuvu umra. Tashikirizibwa. Atali Muyisiraamu takola umra wadde. Ekyokusookera ddala olina kubanga oli musiraamu. Mu mpagi z'okubeera ng'okola hijja olina okuba nga oli musiraamu. Ng'otegeera n'ebyokola. Naye oba akawolombolombo tekaliimu tokkirizibwa. Naye mbeera nga nti nga otugamba nti mu kusiiba osobola okusibirako omuntu wo nga gwe toli. Tebiriiyo kusibira muntu. Tebiriiyo. Kikakata ku musiraamu yekka. Baba Beki. Kale. Yali kati Beki atambula atya ku passport ye. Era amanya ge Rebeka kukkiriza agendedde mugundi kibiina kyekyo abaffe tujja kulimba tumanyi munaye tubuuza ku lw'abantu kuba twalabye tubuuza mu abamanyi tubuuza ku lw'abantu abali kukola nsobi kuba yo omukyala video zaafulumye nga baliyo n'omwami we kukaaba ne twebuuza kikakata ku atali mu Isiraamu wadde nti omwami we aba mu Isiraamu. Aye singa olina wozituweereza wano ne tulaba ekyokukola.
Kale. Yebyo nno mundange abadde Shay mwali mu mulamba ng'annyonnyola ku nsonga za Chosen Becky. So tumulekeremu benefit of the doubt Becky. Yatodde shahada. Je babadde nga byayanguye nga yafunye n'erinnya ye Mariam. Babata Mariam. Oba yafunye Shakira. Chosen linnya ki Aida. Chosen Becky okusinza ku karakita ye adyamu linnya kire ekiyisiraamu. Ani? N'abagabi abasiraamu. N'abagabi akomanya g'Abaganda gammwe ab'emityana. Tumwe Shamim. Shakira. Anmanya nga lya kisamu nga liri awo. Noliat. Safina. Oba Zalika. Zalika kukkiriza. Zalika oba Najjuma. Najjuma tezi abakatuli abasiraamu. Y'abasiraamu. Se Mwajuma. Najjuma. Najjuma simbadde lya kika. Najjuma ly'abasiraamu. Nahajjuma. Okay. Nahajjuma kukkiriza. Kale, kyonna. Wabirabye nga bali ku Kaaba. Nabirabye taata. Omwami n'ava ne yeeba Nangamiri. Bw'atakuswaza takuvaako. Amiri avudde ne yeebaza omukyala we olw'otwala abaana kuwummula. N'omwami yabba omukyala. Kadili. Omwami ne yamwebaziza. Yeebazizza mukyala kuba mukyala ya finance nga buli kimu. Nanti nze mu kulowooza okwange nga bwe nagamba abantu. Tuli mu discussion eno nga the characters kati mu film twabayitanga ba protagonists abakirimu abali mu kukivuga. You create characters. Kakati bonna ekiruubirirwa kyabwe ekisinga tis camera. Bonna baagala nnyo kamera. They play to the gallery. Okitegeera. Kabere Amiri, kabere Becky, kabere then omwami ono omupya. Sekajja. Engeri gye bawangalidde nnyo mu performing arts. Era oyinza obutakibanenyeza. Ojja weegendereza abantu abasinga abali mu performing arts, togera ku music, togera mu firimu. Kabere ba Bruce Willis, kabere ba Leonardo DiCaprio, kabere ba Brad Pitt, ebintu bya bisinga wano. Okitegeera. Ba playingira nnyo to the gallery. N'olw'ensonga eyo nti Amiri tasobola kukkiriza kino kibeere nga kimuyitako olw'ensonga nga takikamyemu naye waliwo ekibeera kyekwese emabega w'ekiwandiiko. Okitegeera. Chosen waba agenze ku umra eby'ekiyisiraamu babitunyonyodde bulungi nnyo ky'abayisiraamu ekyo naye the impression it gives nti omwami ye yatutte sekajja era singa weegendereza ne post ya Chosen gye yakoze omwami wange asimanyi bantutte simanyi nalindoosa alina bye yawandiise naye nga yeebaza mwami ng'agezaako kusiga ekifaananyi omwami afaayo nti omwami ya sponsor. Chosen yalimba amazima agamanyi. Wulira nti amala osiga ekifaananyi ekyo nti omwami yaani sponsor abaana biki olwaki okwagala okugjawo doubt mu mmwe ababadde balowooza nti mpale enywera miguwa Chosen yateekamu kati bakuriyetinga olugendo olwo okwagala okwenaazaako ekyo yet mu Buisiramu they are already faulting. Unless otherwise nga yatodde shahada nga yakoze ekinga tetumanyi unless kibola nteekamuko disclaimer obwo. So Amiri awandika post eyo ng'ekiruubirirwa kugamba temutujja ku mulamu kibola bayebaza mukazi. So Amiri akuba musajja. Binamri byavudde okwebaza omukazi. Akuba musajja. Aga kiri kisigalayo nti omukazi yeki yateeka mu ssente mafuta mingi. Webale nnyo. Kati Amiri yagikoze nga akuba musajja kwate mwakitegedde. Fe tubirabwe tusinga ebiri play. Yabadde akuba musajja okumugamba nti omusajja omuyisiraamu gwe alina okubeera nga weteeka mu ssente ogire omukazi akutwala atya. Nakkozesa wumula. Nakkozesa n'abaana biki byonna. Yakuba musajja naye ali mu lutalo. Iyo sochi yakoze golabanga yabadde awanya omukazi kumbe akuba musajja nti omukazi yani ali ku professor afa akuba bwe yabadde akuba Amiri oyo golaba. So bano bonna teyagala kulekera munne which is going to bring a lot of problems nga tugenda okubanga tu dissectinga ekyali mu office ya Balamu ngenda bikubulira ebizibu ku bizibu ebigenda okwolekera family ezo nga weziri esatu esatu. Togera ku family Chosen gyawangalira, togera ku family ono mwala Rashida gwali oba yinga ye, togera ne wa Amiri. Wenga ye chef. We bateesonyiwo kino. Kino.
simu kamera baagala nnyo akantu kagenda kuleeta obuzibu mu famire yaabo ye Nattabula. In fact twandituse na wano wonna singa sono ono Stan muzimu mubi nnyo yatuusiza wano. ojja kunsalyamu akoko kaka Stan Nattabula muzimu gwegwe nkateekako ojja kansaga onye Nattabula muzimu Stan Nattabula yaketufaanyi kyomuvubuka nti teekewo nga kozese bagaya onyo muzimu Nattabula onyo Nattabula kokaka enjo sala kokaka abaffe so ze nsonga baagala nnyo kamera yereeta obuzibu. wali abatajagala nga Mutebi yabadde asirise. Mutebi Amiri nga we yasirika kati Amiri ye mulwanyi omanya abasajja ffe tulwanisa bwongo mutwe Rashford kati ye maanyi ga bwongo Amiri yali bwongo wa chosen wali wonna byayitamu. He's a bit sober Amiri. I think he's a bit exposed mu nebeera bitabo. He's a bit exposed n'okubeera nti nno abadde ku kibuga ebbanga. He's been exposed nti abadde mu bantu abeera mu bavubuka kati he's a bit sharper than kukiriza okitegeera. I'm trying to twakolanga character Bible buli character n'ogiwa amaanyi flaws n'obunafu bwayo kati ndi ku character gye bayita Amiri Mutebi. He's very very sharp wa bwongo. Nze mujjukira ku skanda eri eyaggwa eyo gye bamuleeta ntalabirira abaana ba Chosen biki okitegeera aleeta risiiti engeri gyayogeramu eri sympathetic ng'asobola okuwininga abantu okitegeera ati omuntu oyo abeera muzibu nti wabeera alina ebibi byabadde akola oyinza obutabirowoozaako kyobalaba nti Chosen agezaako nnyo okumusiiga ekifaananyi bw'omusajja yankuba abantu tebakusobola kukkiriza olw'okubanga gayi mugezi nnyo engeri gyalwanamu n'engeri gyazannyamu. He doesn't expose himself. Kale ku side y'aba Chosen they are doing a lot of mistakes proving point eri public mpagala okufuna validation eri public bakoleramu atenso nyingi which are very minimal ku side ya Mutebi. Mutebi yakubeeranga musiru singa nti ono wakola propose ewono naye nakola kuba Mutebi is a very handsome man naga akantongoze asobola okufuna n'abafunye muwala nga mujje ludda wanga just wakuzanya part ya film eyo for 3 months ngabagenda kubaba n'omupiira neti yakola ki yakikola. That is how mind boggling that man is mu strategies Mutebi oyo alaka tunye bya Minister Balaam Minister Balaam Barugahale you do not means Barugahale no tuvudde wala bavudde wala bavudde wala manyi mnyoro onyoro n'olubaza ngomanyi Luganda linguistic man English and Luganda and sometimes Spanish la moja de mi vida buza mu Spana Español mi vida Barcelona con anko bula omu Italy signora bade gamba Balaam Barugahale lero akumeka lero akuna songa ozali lero akubiri sazi ebire zakawongeze mu Uganda Balaam minister w'abavubuka n'abaana yasikirako za nakiwala kingi mu ministries eziri mu Uganda simanyi namba zaazo sirabangako ministry eyagala butaala eyagala to play to the gallery nga ministry eyo ey'abaana n'abavubuka kyetwalaba ku nakiwala kingi tekyamala kyekiri ku Balaam Barugahale nti yasikira kiri ekyaliwo already naye gwe omanyi cases eziri mu ministries ez'enjawulo nga zimumu nezitalaba wadde ku budde bwa njuba naye nga teziri solid omanyi cases eziri mu ministry ya lands for example nyingi so bano ministry eyo babagigunjawo batya naye kirabika kye bataatubuulira nti doketi yaabwe ya butaala abaze basi butaala nziza kuba simply because bakola ku bantu abali mu butaala ensonga eza family zezimu ku nsonga ezisinga okubeera very very sensitive ezirina okubeera handled carefully with a lot of care family because ku line kuliko obulamu bw'abantu
banji boyinza okuwunzika eno ne bagwayo if you don't handle with care. Family manchi baito family okubeera broken nti statement emu Balamu ya Balamu gyasobola okukola ng'akozesezza olumu excitement ya cameras ziri in front olumu okwagala okupleasinga a section of people. Family ziyinza okubreakinga. Family kintu kizibu nnyo balina kihandolinga with a lot of care. Now ensonga ezagendebwa Balamu Bagahari eza Chosen Becky eza Professor Sekajja eza Rashida so tujeke cha professor Sekajja one badegamba nti kyanaku nnyo nti minister affe however much ayinza okubeera maybe nga muli munda ayagala okuyamba sola kimujjako but kiyinza okuyamba kwoku kuyinza obutalabwa n'alabika ng'omuntu aplayinga to the gallery eyenonyeza ebibye n'olwa period gye tulimu eno yokulonda tugenda mu kalulu beera mu mawulire because bayinga February March tukenabinate ebiwedde nga bali mu kwagala kulonda cabinet bebasigaza ne bajjawo. So this is the right time for some ministers okwefuula nti no bali bakola kibeera ffe ababeera mu mupiira nti bongeddemu dakika 6 kanteme noyagala okulumba noyagala okole ekirala kulimu kati Balamu he's trying to like that is the impression nzejeni mu kubeera nga nfuna oba kitegeera olw'ensonga tulina okumanya nali n'omuntu gwembozaawo ne ngamba naye what is the mandate eya Balamu emirimu ya ministry ya abaana n'abavubuka emirimu egimulagiddwa whereby tetugenda kusanga mu kaseera nga he has overstepped his mandate. For example mulimu ensonga eza ojjukira oli omuvubuka yali Sanya gwe bakwata ne ba political prisoners awo mweyo period eyo era yali Balamu nga yagamba nti bano bavubuka oba kitegeera era Balamu yeta Sanya ebyo na Balamu was there mu that saga naye nga yagamba nti bano bavubuka nina okubafaako kanyagala nebuuze mandate ye mulimu emisango egimu nga girina beera ku CID na gyakunoonyereza because otuba tugendera ku ekyo nti buli musango omuvubuka gwakola kugenda gufolinga under docket ya Balamu tubeera bakyamu kubanga abavubuka era be bangi muvubuka wanabeera so omuntu Kevin Nagale zona we tuli era nga Balamu aziyingiramu ntino because muvubuka. So tulina okwetegereza nnyo scrutinizing mandate ya Balamu bakita jurisdiction responsibility alina kukola ki tuba tuli awo tuvudde ku ebyo bino eby'omwami ono wabukedde gwe yatuwa mukwano gaffe yali mukwano gaffe erinnya yali yeyitaani muge muyita Skypin erinnya yali Eddie Kamoga aka Chris Don Chris era nga Balamu nakyo kiragamba nti mawulire ge gamunoonya Balamu no kiba kitegeeza nti omuntu tulina okumanya responsibilities ze nti guli busango gwa bufere ogwa Don Chris ogenda okubeera handled by CID enoonyereze kati Balamu abiyingiriramu ki abiyingiriramu luddawa oba kitegeera musango gwa bubbi musango gwa bufere ngasikulanga okola ku radio. I'm trying to create for you abantu betuli mu kubanga twebuuza tuba tuli awo ensonga zino ez'obuseegwe zibaddewo recently zaali ziwerawerako bakiwo bagize n'abalondo bamu Shani Lips ne munne bagamba omubi kati kyetwebuuza nti ensonga ezaalibadde ziri handled by Ministry of Integrity zituuka zitya oba yo yeebasenga nedda neweeba yeebase katugambe buno ministry ya obankwe ministry ya internal affairs ya Kahindo Tafire nga yeebase era nga Balamu oyina okusigala kuki kubikuweereddwa ye mukozi nedda buli ensonga lwaki waliwo ministries nyingi buli omu n'obuvunaanyizibwa bwayo gusigala omumu okoleremu ebyamu kati kyeneebuuza Balamu yayita ensonga za Shani Lips n'agamba wadde ennaku 2 what was done nothing kyekugamba ekyo kimuleka wamma wansi ekyo kyenkugamba nti ye akolayo kantu anya mbawde ennaku 2 abo ngenda bakwata yayita abasirikale mu kamera awo what was done afande because for us what you tweet continuity what is the continuity of that story were they apprehended? I doubt no nothing were they tabadde mu ggwanga abani Bachoni Becky bashaba Shani Lips no ngende mukwemu mbaka tukatono nti ensonga za Shani Lips bazikwatako tabakwatanga pazogeddeko obo kitegeera. Now I'm trying to create for you a scenario of a person alaba kyekitambulaawo Balamu akala kitambula mtunyere aka kati abamawulire bayitanga namukasa nga ye whistleblower wa ministry
which is very very wrong at all. Nti ministry ebe eri ku capacity ngeina abakozi aina abakola reports aba following ensonga ne baswalira mukama waabwe toyina kubeera ng'olindira nsonga mu mawulire ngo wa mawulire yaze nagamba hati no mnaye waliwo n'ensonga za Shani Lips bebani awo bebali wawo mbayise bajje akati obo kyali awo shalo muyaga ye mutaka ku propose kibinyo byebichebi ababala mu abantu abatambya vibe kye kugamba, but that is very wrong. Oba twagala okubanga tuzimbe gwanga tulina minister ku kaliba ya Balamu ngali mukubanga akola mbokozi kantu ngalinga bloga naka chamayinga social media kano osanga batandi video mwani munenyeza nedda tosobola kuberanga bakwado omulimu ogenda kukolera ku pressure ya social media. Ministries tezikola bwezityo, ensi tezikola bwezityo. Omanyi pressure ebeera ku ba presidents nga President Museveni for example akuberanga buli kasonga kali ku social media avaayo yakawako oba kitegera yes pressure ebeerawo, but there is a right way okuhandlinga ensonga naddala nga to overstepping the mandate yo ekiruubirirwa ne kivaayo bulungi. Kakati wano mu nsonga bazimanjulidde Balamu mu bimu ku byankutteko nengamba Balamu alekera okuberanga is a content creator chatukolera content fe ntujja dissectinga ye nabanga Balamu content creator Balamu twali nayo ku kisaawe kyenna kiva ku mupira gwa Uganda nani gudo gusembyeyo ne South Africa. I was about to approach him mugambi ne Mr. Man wagwan mali bajja kwimiriza abasirikale hata ina buzibu. He was approachable because line yetwasembye emmere he was there, I was here. Obo kitegera I just wanted to ask you simu kola ko babulabe okiraba now nade gamba ku family matters okubera handled with a lot of sensitivity, carefully. a lot of care. Ensonga eri mu ddiire saawa zino nti omwana ow'obuwala yeesitula n'agenda mu office ya Balamu ekitali kibi kubanga abaana tebalabirirwa. Balamu akola ku nsonga z'abaana. There I agree nti move yali nnungi eri Rashida ogenda mu office eyo. What I don't agree about is omwana okwanja ensonga ze nga tuli waliwo kamera awo nyinyi wabeerewo pressure. Omanyi pressure omwana Rashida ogya mu kamera n'abyogera toloki no Rashida ogenda mu office okuwaaba ensonga ze it is okay naye okujja mu kamera Balamu atokuyita aba kamera omwana muwe ensonga ze nga babulira nga waliwo kamera bannayimwe batabeera mu kamera fe abazibeeramu fe abazimanyi the pressure behind when you feel stressed nga stress levels ziri waggulu. Ensonga omwana gyalimu ya bulumi ali emotionally down mukyala sekajja kati wabeera ku kamera abeera akolera under pressure oba okitegeera muzanjiza mu kamera omwana ayogera kati ne bakoleramu ensobi nga mutwalo ngenda kubeera nzikwatula yingira wano mu press conference eyo gye baakoze okitegeera. Ekisookera ddala Balamu omwana yawawaabira omusango ogwa child negligence waguwawaabira tuli mu kamera nnolwo Balamu amubuuza because gwe guleeta omusango gw'okubiri amubuuza ono bamufuna oyina emyaka emeka which I believe waliwo already tip babadde bali bamutipizako Balamu bamufuna ku myaka bwegiki 16 n'ajoogera wayogera ku 16. The mistake that was done by Balamu abeera biased n'atekinga position mangu ey'omwana ow'obuwala amangu ago agakuyamba mwana waabwe nti yes yanfuna na 16 that is defilement oyo akwatibwewo musinnyo mubi nnyo afande jangu guy Balamu n'avuma omusajja Balamu n'avuma obufumbo bwa Chosen because Balamu atona agamba ne Chosen naye akitegeere oyo agenda kujja amuzalemu amulekewo already tuzeewo obeerenga arbitrator ola position yo gyolimu obeere wakati olaba ne wobeere ogenze ku police Shalom nze nawawaabirwako omusango nakati gukyaliyo singa bankwata bukwasi ne bantwalirawo luzira but walina okubawo okunoonyereza walina okubeerawo okuŋŋanya obujulizi. Balamu we baba mugambe nti twefuna 16 years abadde amaze okubanga amaze ofuna obujulizi obukakasa ekyo nti she was 16 for example nga birth certificate for example nga testimonies okuva mu bazadde nti yes gyali ejjo kubanga mu nsonga zino ez'omukwano nga waliwo omuntu gwe baleseewo tulengera abakyala bangi omwala omuleka waawo n'agamba ntambe tomalaako ntambe olina akasolo katono oba kitegeera ng'abireese because of olumu obujja olumu obusungu so tulabe cases nyingi nnyo bwe zityo naye singa bali
ensi yali ejajingirawo so Balamu bamwetera ensonga ya age yes siddaji wakanyambu no si oba siwe kyali naye ndi ku Balamu nti obuvunaanyizibwawo ng'oyagala kuyamba mwana wa buwala ono kola okunoonyereza 16 mwana asoka myaka emeka 3 omwana nti wa myaka 16 bamufuna wa 16 ne bazaala omwana sawa zino omwana wa myaka 3 ate befuna 2020 kati woba kozeemu mathematics Shalom omwana alina 16 years wala befuna 2020 sawa zino abalina emyaka emeka 2020 kwaga tufuna 2020 abiri mugumu kati abiri mugumu jako emyaka 2 kubanga wali agamba 16 wasigala 18 19 oba kitegeera kati that all just that logic toka apply nze mu wali kulaba ono byayogera awalumba minister Balamu let the seal if she was indeed 19 as she says that means ngaba meeting at 16 that means meet up yabo yali ya 2022 not 2020 kati awo naona tonalwa kunoonyereza na kumubuuza bibuuzo kyaliwo okitegeera byogera nga tebigatta ovoche wa maama wo awo nnyini omwana ku myaka 16 yali akola mu pedicure manicure massage para at 16 years where they met I mean that year they met nti yaita soma of course yaita soma Ssekajja asanga omuwala ali mu working force ali mukubera nga akola productive labor nze njagala mbulira omuntu yenna naffe waliwo incidence yatuse ku bakwano bange jjo balina gye bava ne basanga abaana abobuwala nga 5 ekisasaawo ng'abaana banyirira basibye enviiri olaba Guy ng'amanya afunye baana ba myaka 20 mugumu biki mu mutwe alonze agakiwedde yabuziza omwana nti okola mulimu nti nsoma wa ku university kya andi mu S4 obo kitegeera naye nga abantu bangi nnyo obeera osanze omuntu ku mulimu kati for example osanze omwana wano Kevin Gardens ali mu kuweereza akati bayiga shisha abaana omusanga asibye enviiri anywa shisha n'olowooza impression is nti mukulu yeetuuse bantu batono nnyo abali abasobola okudda ababeera ekkiine ennyo okubuuza n'omuntu emyaka naddala okusinziira w'omusanze wano Kevin ajasobola amubuuza myaka of course batono nnyo namwe abali mu kubanga mutulaba so bantu bannya abeefunye mu mbeera eyo bantu bannya esaba zino abali mu bufumo tamanyi na myaka gya mukazi we mbangi bantu bannya abali mu bufumo tamanyi myaka gya bbaawe that is the fact nga bali mu bufumbo yes abatambuza ko bani bakutala mwaka kiki there are so many isolated cases ezebye ebintu ngoyita manyi myaka gya mukazi we nga tagimanyi ako kapya agakatonda mu ggulu bwe pya nga kakati awo Balamu kyali badde akola nti yes case ogirese then tandika okunoonyereza byayogera certificate amubuuza certificate yo ogirina yaba certificate ogirina ko muwala simayina gyeri yabuuza abazadde bange abuuza abazadde ki bagenda okubuuza nga bamuneglectinga nayonooneka at 16 years sorry to use the word kuyonooneka at 16 nti if they were responsible parents abali serious at that juncture at 16 years already Ssekajja yali badde luzira nga bamukwata lwaki bakyeka kati awo bagenda okuwa certificate y'omwana waabwe omwana gyagenda oba bakimalira ku police bine bakwata gamba mumukutte family muteese ne bawe maama akakadde awo wona ndi mukuleetera maama naye nosibwa awo nedda tasobola kusibwa basiba yakagirira omwana 16 omwana aba asoma frank abaana tuzaala bazaali nitufuna bano perpetrators awo ne babakola ebintu muzadde tebamusiba basiba oli akikoze nawe kyebadde neebuuza nti omwana wabeera nga bazadde be at the time she conceived him COVID at 16 years which she says at 17 weafunye olubuto myaka 17 era yona kiba under age Ssekajja amufunyisiza olubuto nti abazadde mu kaseera ako abali responsible where were they nti ensonga okutuuka wana weetuuse nti omwana oyo Rashida tulina okumulowoozaako ennyo lwaki ali mu mbeera eyo sometimes olumu ebitusumbuwa is support system ng'eya family nti teriwo mu kifaananyi ne zino ensonga tezaalituuse kubeera nga ziri mu kamera nga zirandagga abazadde ogenda n'obeeyabiza ebizibu basobola okuyita muka mwana waabwe ne bamutuuzaamu they arbitrate omwana mu mboozi yonna gy'anyumya tewaliwo mbeera ya support system or support structure eya family kati the best way okumuyamba yakumuleeta mu kamera n'abeera nga ebizibu abyabiza omwo ona kyogenda okubeera nga osolvinze
Chamuyambyeko. That is the problem. Tekinawe chamuyambidde. Bamwadde sente. Mama Fini amwadde sente meka? $5,000,000. Shalom. Namanga atandika okukola. Tulina abantu nga asobola n'okukola n'omwa $10,000 nakola ne business. Business za Kampala ozimanyi. Business one ekisookera ddala ebeera discipline. Okitegeera empisa discipline well-being ey'omuntu mu bwongo mentally. Agenda kugikola nga kyali mu bizibu bino era zigenda kuyita mu buki buyisi. Essaawa zino number 1 ekyali kikolebwa ku Rashida is rehabilitation. Si kumutwala mugumu but okumubudaabuda than this ntugere tulwana olutalo luno tusibise omwami wo. Kakati awo nalabyemu obuzibu nti Balaam yamaze okuchuzinga side. Ojala kusadi ya Rashida. Statements ze yakoze mu deo mu interview na Mukasa njiraberero ku macha. Nga atali mu kulumba chosen back for example atalina buzibu. Aina. Nedda yabba omusajja. Ku mu maaso ga arbitrator which is Balaam. Emisango tojiwoza nga TikTok obanga omuntu akomentinga ku post ya Shalom 256. So katudde ku Balaam. Judicial za Balaam zikoma Balaam kikyalina okukola kyetana kukola. Watugambye omusango ogwo gunaba ku CID. Balaam ensonga ezaziwulira akirizibwa ziwulira kubaza abaana nawe zibeeramu elements ezireetawo offenses ezimu ziri criminal then awandika report nezigenda maybe anti CID mutandika okubeera nga munoonyereza then ye nabeera overseer nti ono justice agifunye process bagigoberedde bulungi nnyo bafutyanse ku CID search but not being the talina kikola Balaam kyakola talina yatusenya kiseera nga ali mu kuvuma musajja obusiru bwe tugenda bumumalamu. You understand? Yayogedde out of pain ng'omuzadde obulumi. When you're given such roles ebintu ebimu byolina okwewala is being emotional. Because when you emotional togenda kusalawo nsonga mu butereevu. When you use emotions. Yes. Shalom tolabye ko situations ezimu nga omuntu asobola okujja nakonjera n'alimba ensi. Ensi ne believing nga tobola abaganda balugera. Tosala gwa kawala. Tonna oli agwa kalenzi. Situation yisulimu emabegako ya chosen back in Amiri. Chosen ya violent omuntu tebalabirira baana be. Ensi ne kubani Amiri we yavayo na yeta screenshots na yeta ki. Aba tetwaswala. Neruda kusaidia. So tosobola kusala gwa kawala. Yes, nti yagambye omuvubuka je mwade saa 12. Show ya bajokola sawa mmeka. Wa 2. Sawa mmeka. Dalinga saa 5. Gata saa 12 aje sawa mmeka. So Balaam waliwo ebintu ebimu Balaam byako wanogamba really? Kat 72 hours. Obositegeera. Like no one mu office asobola okumubriefinga nti talina mu ggwanga because obulamu bwabe buli ku online okukimugamba ekyo. Okitegeera. Obati abigobereranga musajja atu Balaam. Okubigobera kyali baddaawo but nze ndi about the docket obuvunanyizibwa obwamuweebwa kubanga asobola okuyamba abantu. Wabanga ye engeri gy'ayamba nga ya kamera yakubeera biased yakutakinga position A natawuliza position B tugenda kufuna ebizibu biyitirivu nnyo. Oyo Balaam Baluga hali amuvuddeko. Omulala Rashida a 19-year-old abaana babiri bwe basinkana nga ina 16 years mu 2020 tuli mu 2025 16 plus 5 21 teri abuuza kibuuzaawo. Awokubiri obutalabirira abaana child neglect. Musajja Professor Sekajja. Ensonga ezibadde mu child negligence nga abakazi be bawaabidde. Ebiseera ebisinga ojogende osome reports zonna and how they arbitrated. Abaseera ebisinga abamu bavaayo nga waliwo obukyawo. Omukazi nga bamukyaye. Omukazi wabeera nga bamukyaye alina okufuna a reason. Abantu basobola okubeera nga bakola ki? Nga bawuliriza. Ebiseera ebisinga ensonga za child negligence zijjira omwo. But if you have not scrutinized enough, esobola okubeera nga mubaddemu isolated cases ezo naye nga mulimu n'engeri gy'abadde ng'ayambibwa. Kyovala abantu olina okuwuliza side z'omu. Kyovala abantu kyawaliriza Amiri okutuwa ki? Screenshots eza medical school fees n'ebijja. Oba okitegeera. Katwala akalala akansesezza. Buiso bulowa wa Balaam Namukasa yagambye Minister kasikubuliyo n'ekirala ono abanju akadde kamu n'ekitundu mu nnyumba gye bamulekamu. Balaam n'abuuza how much have you been paying monthly? Asatu mwemeka? 5. Mubaze ebbanga ki nga temusasula? Myezi 3. Kuba mu math.
kamukumi kati akamwe kitundu tutuuka luddawa so muno mulimu gaps impitirivu babaze bubi no kanyaba kamukumi mulimu gaps impitirivu nnyo but nekye tumanyi ku bapangisa b'omu Kampala wano okugoyinga just myezi 2 nga tebanakutwala bintu banakubira nga bawamba bintu n'ebirala nekyo nkomyawo ku mboozi era endala nti Guy wano mu kukyawagana n'omuwala mpoza asajja baba n'ensonga ngera sola kunanya musajja akyaye mukazi si komera there are so many issues omulamuzi akakyemudde nti tokkizibwa abasajja okunoba of course sajja akyokizibwa okunoba omusajja abafuna olumu teziba na issues nti z'amaanyi olumu we fall out of love okyo kimanyi no falling ngobadde oyagala omuntu ayagala muntu gwali oyagala nga talina na kyakoze nga you've just fallen out of love nga tokyalina feelings tokyalina emotions agambira asa mukwano gwo wadde lave weddewo naye ka friendship kali kabeerewo kati mulimu olumu abantu me have fallen out of love so many times olukya nga talina kyankoze obwo bulwadde maybe bulwadde but it happens you fall out of love you're sick but you've seen people nga bamaze emyaka 2 nga gamba nze n'akaboozi myaka enasikalabanga have you ever had such stories there are stories there bujja buyita bulwadde but it happens and when I fall out of love with you I go or you go sagala tubeeraawo nti ate abaana be batugatta ate simanyi twagula ettaka babiri ate twazimba ennyumba babiri tubeereraawo nfanyo ku well-being yange enganze I'm so selfish ku happiness yange so omusajja we bakyawagana n'omukazi omusajja natandika okusula wabweru omukazi agamba yayanga sula mu studio ey'ebifaananyi okitegeera mu kulowooza okwange maybe nga kukiriza yalaze mu bulamu bw'omusajja yalaze mu bulamu bw'omusajja bw'omusajja alina akantu ke yakola n'agenda n'ajjayo ebintu ewaka ew'omuwala nansana bali babeera babiri ndowooza obutamubuulira n'amulimba nti ababbi bazze ne babba naye nga babbye mu bibye byokka bwe yagamba kalidi omugezigezi kalidi we yakola yamuga abbi batubbye batutte ebyo byokka awo kitegeeza nti omusajja yali yakoowa omukazi kakati ekyo ne bagamba nti omukazi yeetaaga bukuumi namukasolo whistleblower yagamba namukasa whistleblower wa balamu whistleblower wa balamu atalwanirira omukyala kyova abamulimu nnyo yeetaaga mukuumi nti bano bamutiisatiisa sayidi eno waliwo akalala kanseseza mu story yaabwe nti omukazi abadde nga by the way to have a disclaimer me I'm trying to analyze ensonda zonna ebiri eno ebikyafu ebiri eno ebikyafu ebiri eri ebirungi ebiri eno otuwa 360 yes siriko sayidi yonna temunfuna bubi omukazi yakubanga essimu ew'omusajja okusaba obuyambi bwekisooka ddala omukazi omusajja yamuggyako essimu Rashida yagimugulira n'agimuggyako ndowooza kati omukazi ng'afuna ku ssimu y'abaneighbors baani ng'akubako nga buli ssimu gy'akuba nga baliwo bagirisiivinga eddoboozi lya mukazi nga buli namba ekuba bagibulookinga mugalo nze nyinyi musajja onyo adde oyagala ki nga babulookinga wumbwa ng'afuna endala weekityo nti omukazi maybe okugenda eri nti bano bajjawo accessibility she couldn't access anything kisoboka omusajja tawaayo buyambi kisoboka kubaba basalako empuliziganya bakadiga communication kati ebimu byalina okunoonyerezebwa oba okitegeera n'okuwuliza sayidi y'omusajja awo empagiri ya balamu yagambye jamalamu obusiwa omusajja oyo nasooka anoonyereze nanti kyeŋŋamba before making a judgment or a verdict sooka onoonyereze wano tuli mu speculation including me I'm just speculating what might have happened so nsobola okubeera omukyamu nsobola okubeera omutuufu then n'asaba balamu nti ayagala musetingira pu saloon omuwala oyagala kukola kinyagala kukola saloon now here is the challenge olaba family matters nalwa kinagambye nti zibeera highly sensitive era gwe kenyini nongamba there are examples zetulabye nga kawadwa afunisizza omwana wa Nambatya olubuto nga tannaba kwetuuka yamutwala ku poliisi olumu abazadde batunulamu yes obuzibu obubeerawo nti wetugenda mu legality it's a criminal offense nti abazadde babeera nga ba witnesses guba gwa state versus kawadwa naye nti olumu obutatuuka yeeyo olwaki ono redda afunisizza omwana wa mu lubuto ayubiringa okulugyamu nedda omwana agenda kuzaalibwa ayubiringa omwana okuzaalibwa nga tatawe taliiwo mu bulamu watuuka mu myaka 7 munana n'abuuza taatawe nga mwamusibisa ali luzira ku
ku maisa kumeere ekyokusatu nti ono obeera mujiddewo taata abadde agenda okubeera child support provider then anagenda okufiringa void eyo kivula nti amba bitunulatunulamuko namugamba olubuto olukkiriza nti yes ndukkiriza are you willing okutekinga ono obuvunanyizibwa yes ndi willing ezo cases they are so many oba kitegeera kati ekibuuzo ekyebuzibwa why now because the man proposed. If the man proposed buchawe buluma ntambi anti ekyo kati awuzemu ekibuuzo nti wabanga yakufuna 16 ne mwezalamu abaana babiri then ozize ku reportinga ebyo then development cases after like 4 years development cases mumbere eyo nenga okitegeera ye case ya alien skin oli mukazi waja nakuba wanajja mawuli nakuba kubanza omukuba venga mukazi okyakola kikyama musajja akuzaddemu abaana balimbana basatu kali taata woyo omwana ngagamba tugenda kumuvunaana yajjula ebitanda bakujja oba okitegeera after 3 kids ayinamu 3 kids anagenda okubalabira anagenda okubayamba mubeera kukiri the core oba okitegeera nti tusobola okushinga omusajja ono n'abeera because at the end of the day tekikoma just era nze ebintu bino ebya okufosinga abasajja okukola child support olumu problem ebeerawo challenge ebeerawo twabadde nani yatunyumiriza nti nno waliwo omusango ogwasalwa nga buli mwezi olagenda wayo emitwalo 10 oba okitegeera now the challenge here is nti ogenda kunteekako ekyo nga ndaba kyangu era mbeere nga njikuwe 10 oba whichever money naye nga ate you've deprived the children omukisa gwabwe ogw'okwagalwa taata okukula ne taata n'okuba nga babaagala oba kitegedde obuzibu obubeeramu ekyo kati kyobalaba nti gundi number 1 ebeera kugerezeganya okw'abazadde ne tugenda kuba okw'amateeka kuba kwabuwaze kuleetawo gap nene between because nze omukazi mu picture mujjamu odi bati bagenda kuddamu kukwatagana na musajja naye abaana nti otaddewo oluwonko oluwanvu wakati w'abaana nani ne taata abaana bagenda kukula batya nanti bagamba asibwe ano bagamba osibwa taata w'abaana bo nze ekyokusiba sali kiwagidde ku lw'abaana mpozi ng'omusajja akombye kwerima kalinze Frank agamba sigenda kubeera nga mbalabira bw'abanga talabirira abaana lwatakwata abaana abajja ku Rashida n'abaleete ne bamami Beki n'abeera wamu bawuyo ayagala abaana aweeka abaana amanyi okunaaza abaana sekajja challenge eri awo ojja weegendereza abakazi abasinga baliira ku baana baabwe teriwo omukazi ali willing salendalinga mwana we agende wamugjawo naddala ate kati aba ereno alina okufuna waalwanira mwana wange tuweze sente abakazi baliira ku baana pozi ng'omukazi mu mind ye maybe tali steady n'ekyokubiri ne mu mateeka mulimu emyaka egimu kooti gyesinziirako okugamba nti nedda leka abaana bagira basigale ba maama waabwe engeri gyova mubale saawa omwenda ebyo mu kesi y'ono ye ali willing okufuna omulimu akola abeere ng'alabirira abaana so kizibu okuba waayo n'ekyobuzadde Shalom ffe ku basajja kyangu nnyo noleko omwana n'akulira wa jjajjaawe n'akulira wa sister wo yabeera sengaawe n'akulira wani kasobera ng'oweereza omugati ne sukaali n'olyamba ajali abazadde abakyala okusala endalinga omwana we n'owabeera agenda bbeera wa jjajjaawe kibaluma ak'obuzadde kati there is no way someone could make an argument lwaki tabawaaye wa chosen Beki pozi nga toli muzadde pozi nga toli mukazi muzadde kibayita obuzadde kiba kizibu kati ekyo kyo kijje muki kijjeewo out of context tekiriimu awo okitegeera ekirala namukasa uno wano muyina tuve ku namukasa nedda balamu ne bane balamu balamu yabuuzizza ekibu nze balamu sikuyinaako obuzibu I'm just trying to analyze for people yabuuzizza omukazi statement era nabadde ndyawo oli ne mukonako ne mugamba tuswadde abakane mu kibira yabuuzizza omuwala olina siriimu mu kamera olina siriimu balamu asirina weekebeza olina n'okwekebeza kubanga obwenzi buleeta obulwadde you're creating ekifaananyi ekiraga nti musajja wattu oli sekajja mulwadde oba he's sleeping around which is okay because he's sleeping around definitely but that thing like I don't know if you know the logic behind of what someone was trying to create whether yaddamanyi oba yalitamanyi excitement musajja balamu you can do much better muganda wange mukulu waffe balamu you can do much better mwekebeza olina siri olaba
Tambye oli musiru. Sokolange sponsor. Nange ensonga z'abaana abakulu zisesa. Oyo no gwe bayita Frank Ntambi Wayne Baluke. Twanye birwakuna. Shalom 256. Mpola Kwa mind provoking discussion. Zoga naye netutuuka gye tulina okuba nga tutuuka. Biva Organic emmere eddagala. Musajja waffe Dr. Senjobe Richard gyali eyo kawake up call ku baami abeegaya mu size mwe mukozesa abakozesa ku nkola ya masturbation nga JB abatwala mu kisaawe nga Zaneru mwenna kawake up call ako n'eddagala erisobola okujjanjaba n'okuvunula abasajja mu nsonga ezo gyeriri nammwe abakyala ensonga z'omu kisenge Dr. Senjobe babondula amazzi agawunya abazibikira zino enseke abalina obulumi ndamugende babajjanjabisa eddagala otonde emmere eddagala webale nnyo then endwadde eza bulijjo nga ssenyiga okuziira asthma okusiibwa mu nnyindo abalina emigejjo abalina pressure abalina amasavu mu musaayi abalina cancer bano balina therapy yayo then abalina amabere abatalina amabere nga muyonsa oludde ku ddagala buli ssaawa ddagala gotoona abaana mugende ku Biva Organic esangibwa side zaawo Emmengo okuliraana oba ovudde mu biwologoma bya Ssaabasajja Kabaka yamuka ku Bulange batundawo omwenge omuganda ekizimbe kya green kiwanvu bakiyita Biva Organic oba kuba ennamba ya Biva 0752 60 2427 alina smartphone genda ku Play Store gyo app ya Biva ojjala apo yafe zitunda mpola nga bino bikyagenda mu maaso bya bbalamu ensi etabukidde Namukasa bamugamba Namukasa kyokola kyamu lwaki otta amaka ga mukazi munno Namukasa amusuubiza omuyira acid senga tapowa Beki. First of all Namukasa should go and report a case eri Saimo. Namukasa alope Saimo. Yeah. Olaba Shalom, you take things for granted and lightly. You take things for granted and lightly. Someone from somewhere we don't know sent Saimo a message, a voice note, which Saimo played. Tell you TikTok, we had a voice note. You had a voice note. Yabadde mu inbox ya Saimo. Unless nga nakiwulidde bubi. But it seemed like Saimo is playing from his phone. And it seems ng'omukazi yabadde ayogera nga atuma Saimo. Omukazi yayogedde nyala Saimo yaddamu kituufu. Now, when Saimo played so, nze bakuba Saimo saali bizanye. Kubanga olaba the problem you are having, era kino kyo. I might disagree with Namukasa. Kweyo yona saga. Nzo obutakkaanya. All of fracas. Yes. Naye kulwo mulimu. When someone a comrade gwe muli naye afuna gets threatened mu ngeri ya violence. Ntyamu cause nawe kyenagamba abantu nti mujja kuseka nti Ntambi atwalibwa asibwe nga mwe muli mu fraternity muno. Naye nga singa Ntambi atwalibwa eruzira kiba kiguddewo ne yamusalira wa myezi 2 bakole community service oba asasule. Omulala Shalom wanayogera ku oli agenda bugenzi woli wakikola otya nti alaba CID gulira tuyayitamu eno process. Shalom nga naye agenda namba emu nga agenda Zaneru nga agenda nga batumaze batuwedde kakati ku lw'omulimu. So me I believe I wouldn't want to attack someone going naye mulimu because Saimo what not mnefe twagala views abantu asinga bagala nnyo views kituufu baliko mukwano but me I wouldn't oba if I did because olaba engeri Saimo wedaja ngolaba there is a lot of bias and what yes yadageza kukola satire and stuff but then mulimu element ey'omuntu omu ali mu threatening violence tujja mu irasi that was a big one. Kakati yenna Mukasa ina kugenda ku reporting ono yabizannyi alope Saimo Saimo ya producing yabikoze eki yabimuweereza banoonyereze ennamba na biki byonna kuba tujja kuba tuli awo Namukasa because guno omulimu gwe tukola ebyaddala guli challenging okitegeera wakati mu kwagala okukola ekituufu because Namukasa akola eyo storage yakoze nze mulimu nze ndaba it is such a powerful story eyogezako okuyamba omuntu ali underprivileged just enkola yaayo gye ninamu code outs engeri balamu gye yabibalaatiddemu nenga Namukasa kyakoze kituufu n'ennambwayo oba okitegeera just babizagidde buzanyizi but it was the right cause. That is if
ebyogerwa ku Ssekajja biki bituufu ebirina okunoonyerezebwako ye aba akoze ogugwe story ng'eyo. So omulimu gule tuli muguli very challenging nti Namukasa agenda akolera the same story ku muntu omulala omuntu oyo nga yawulira ku voice note eyo ayire Namukasa acid waya Namukasa acid kitresinga back anti maybe oli yaweza sayimo ya kikola kumbo nakoseza opportunity katamuga tresinga wo bakyogera dda bakyogera nenga kigenda kudda ku bachozeni alenga bali tiraga kutunulira ona akikoze mu otwayisoma ku criminology bakitugamba nti timing obala Shalom abantu ba Lumiti bali batano gwe nakulumba ngoli wa mukaaga no mulinza kabala batano gwe nokola revenge kati abera freshest nti Shalom alina olutalo ne njogere muntu ki Roni gwe twekwasa Roni yalumbye Shalom. That is the story mukrozo so Namukasa aliye kamanye opinion yange probably chendoza mu mutwe ekinzo banga kyatuka ku mugenzi ichuli nti abantu bonna balina we bateeka amaaso of the recent comments zakoze bwayogedde kwa afande kubaka kuba nenga ate abaddayi nenga abaddayi nabo abaddali nyira maybe abalinda timing. I might be wrong, it's just an opinion owekitiibwa omulamuzi. Now Namukasa alina okugenda n'aloopa case eyo if she doesn't do so ng'akyakola omulimu guno ng'akyakola stories ng'ezo waliwo ajja okusirika akimukole bamuyira asidi mukazi wake wakikola abantu bonna nga mujjukira Sayimo gundi omuwala oyo teyasonyiwa Namukasa oba kitegamba n'adeba Namukasa bayanyiiza edda nga afunye chance weba kyembadde nkugamba ekyo naye nga Namukasa ng'ow'amawulire mwena abali mu kumuvuma yes maybe ekiyinza okuvumya Namukasa means me I can understand the emotions of people. The story eno eya family is very sensitive abantu abeera emotional tebakozesa bwongo nga wose professor to dissecting ali sober omuntu abayagala chosen tasobya kakati wobanga oze mu nsonge ng'oli wa mawulire ng'okola bya mawulire kolanga wa mawulire tokolanga muwagizi okitegeera kakati ye issue Namukasa gyakola kijayina nti yes ajja kuvumwa which I believe we are used for kutuvuma we are used nekola wekola ekituufu just do the right thing so abamuvuma nabo I can understand where they are coming from bavuma Namukasa bawagizi bacho asula amakago omuyira Namukasa bawagizi they use the emotions we can try to understand them but kusaidia ya mawulire what she's doing kyali badde right just enkola yacho bagala kikolera mu myaka ntukinza okuleta obuzibu langa sponsor story jo malanga olanga sponsor nedda sinamala kakati nedda ndi ku chosen beki kati wala wemba kusemete medde badde ku Namukasa anti awedde ngenda ku chosen beki nanti ibana aha tuyina bannaffe wano aba munno watch abantu bali mukulaba WW yes munno watch tuyina ebintu bya mirundi esatu tuyina essimu zino application kosobola ogana ogiwanula esimu gye nkozesa ya Samsung iPhone yange polisi yagisigaza era banange nnoonya ssimu omuzira kisaali eyo ng'olina 16 Pro jinsigemu wanye choice kakati tu Samsung kuno kwendi ku Google Play Store application gyeri abalina iOS nga gyena omwava ina choice application gyeri siri mwavu 16 Pro Max 1 TB siri mwavu manche njagala anatera tugamba kala nina bagagga bange gagamini mugagga wange amini omulabe jjomo mukuru oli so munno wakibadde gamba nti ku masimu kwe tuli ku iOS kwe tuli ku Android then ku TV kwe tuli ku Android TVs osobola no downloadinga then mwabakozesa laptop nga oli ku mulimu nga oli ku Shalom Hub Media Hub mukozese www.munnowatch.com kyenkusuubiza ku Munno Watch teweetaaga data connectivity munene nnyo nti weetaaga 20 Mbps n'obo connectivity katono naye kuba kuliko mwabakozesa networks zino ezawano nti akalongooti bwabutabubbakamu you can connect to Munno Watch nobeera ng'olaba films zetuyinako zibanjogerere mu bavijezi ba Uganda bonna twabafuna bonna kuva ku bajinga abatandika ebintu ebyo kugenda kuba Hevecusers nali mu America kugenda kuba uliyo abatosa wazino Vijay Junior the incredible ever challenged but never equaled kwali Vijay Shao Khan Leaf abo munde batumujukira mu 24 bonna ba Vijay kwebali subscribing anaffe ku mitwale 3 jokajoke ya Uganda
buli mwezi kitegeeza buli lunaku oba spending just nusu 10 embeera eberenga etambulira ddala bulungi nnyo ddala. Kitukusajja Chosen Becky. Chosen Becky mukwano. Simanyi banza alina okuwa amagezi gano. We've never met before. But I believe you know me by what I do. Ensonga eno nga weeri Chosen. Mbadde nkusaba Chosen Becky n'obuwombeefu. Kamera yesookedde ebbali. Tajja kuwuliriza. Chosen nsaba kamera. Ngawe watuwandiikidde, ngawe mwatuwandiikidde nti muva ku Umrah. Mwasonyiye abasobya mu purifying emitima. Walk that talk. Wala nanga tena musango ya blokize ku TikTok. Ndeka. Hey, block twafunye bingi nze ne kimene wona ovira ku interview ngofunye ekiboloko kyo. Nze Jenina Mukasa Mary Nambwayo bat blocking ze sekajja ngato ina buzibu ate. Nina olutwe. Kiraka lutwe. Nina olutwe. Now Chosen watave mu kamera. Kamera. Bibi ne bigenda okubeerawo. Nze ndi mulanzi. Tulira nabbi. Ekisookera ddala. Aina kayimba ke yakoze akola bu challenge mu nnyimba ezo eziri provoking eriba mujjawe. Kana akasembiyo ke kana akayimba kani kono mchala beti mpologomo balave atakwagala obo mulaba kati waliwo verse oji yayimbye ngomukazi yakagende wa balamu buli muntu n'ensonga ye ne London namba yo lelo kakati nenda labadde ngazikola emabega obukyamu bwezo nti ono mujjawo muli mu lutalo mulwana ono ali damaged already bleeding namba abantu era enjogera abazungu bagiyita ndi hath no fury like a woman scorned teri muntu mubi mukyamu wa mukyankala mungo mukazi akoseddwa katono mukazi mukosefu omwami agenze ambuzi nzambanja rent na solo have first love omwami ogwe yasookera ko agenze ati break ejangalo yitomanje ruva ebintu byereta bibera bingi nnyo osizinga okozesa obwongo nobeera emotional all the time yensonga lwaki nti yeforcings n'okugenda mu bamateeka tatawe abaana bo basibwa ki bamusibe abamusibe. Now the problem when you keep provoking her abaganda bagina n'olugero olugamba nti n'oba ojooganye ensanafu totulamu ntuule olwokuba ina amaanyi. Kati yes, you filthy rich, I believe. Chosen Becky, you're highly powerful, you have a name, you have a fan base, you have everything like set up nga oyagala, which is the opposite of Rashida. Now Rashida bana abamuliko bayina we bakutte epesa erigendo okukakasa Shalom ebigambo bigendo okugamba nti sigaba abantu tebakyuseemu mu nkola ya mirimu gyabwe online na biki gunda agenda malira mu komera Chosen Becky lwaki mulimu element ya Charles Negligence nafu katono era mugenda mugamba njamu wangayo bwenti obusa obijyangu kale mulimu element ya defilement eyo kujjula ebitanajja eyo omwala singa anyigawo Chosen Becky ne musajja we bagenda kubonaabona lwaki nabadde nkebera ningenda musango oguvunaano kubanga omwala yagenze ku CPS yaropya musango yagenze ku CPS yani file nagirabyeko kati yaropya musango kyawo child negligence ne defilement ogwo mukulu bagujjeko ogwo wuliriza nalabye file egenda ba DPP very soon okitegeera the only way bano kukakana lying low kukakana then baita omwana ono mukyama bakanye bibakanya webakanya omuwala asobola okuddayo na backsliding statements ze yaganya byogeza busungu ze myaka jali jatuka na biki asobola okuddamu na backsliding if not omusango gusobola okustandinga bwe gustandinga ono omwami okusinziira ku nabadde nsoma ku case of impregnating a minor nga tugenda mu Penal Code Act
cap e112 nga tugenda mu section 129 ya Penal Code Act egamba nti kasofu okozesa omwana tannaga kwetuuka whether musajja oba mukazi below 18 eyo ku simple defilement maisa akufa then aggravated death but ontali ku aggravated baby nti mwana 14 ku kawansi oyina musize slim bano babera ku simple but even simple babere standings abagenda ku maisa ebiyimirizawo omusango guno byebiki omwana singa aleeta obujulizi obwa birth certificate Sophie yali muto nga yali muto. How do you prove that the birth certificate is true? Birth certificate of course as a legal document mu Uganda ekaringa wait unless gwe ngogamba nti what if they forge it? No, we bazigabira tumanyiwo awali official government ya Uganda yegaba kanti kati olumu kye bakola nali nsoma kaawo olumu zino zebatuweera ku baptism ezo olumu ebiwandiiko by'okusoma olumu ne affidavits okuva mu bazadde basobola okugatta obujulizi bonna then it comes nti ddala yali minor obanga yali minor mu defilement ne wabanga waliwo consent nga yakkiriza tebakkiriza defilement ebeera ki ebeera defilement n'ebeera bino mulimu ritual mulimu culture gundi ezezimu nga leerere ebyo teyabikkiriza simanya ate biki teyabikkiriza so muli kyendowooza nti the only way kino okuggwa obulungi is side ya chosen Becky n'omwami we okutuleka okutukolera obuntu buno ne tubawa views ne likes batunulira ensonga eno nti nno nkulu omuwala ono singa yalemezaamu ng'ayagala justice nga kyekyo abagenda bafunako win ennene ennyo but that win etagenda kubanga eyamba abato kubanza ndi nnyo ku bato tata abo okula nga bamusiba ali so kyembadde nsaba mwannyinaze Chosen Becky n'omwami wo okutunulira ensonga eno nga nti nkulu nnyo naddala bano weegenze nti egenda kutuuka egende mu mateeka singa akwatibwa bwatibwe kyovola badde mukubuuza nti bakomyewoko tebannaba nti singa bamukwatira ku kisaawe we bati baba tuyinza obutaddamu kumulabako akaseera ate nga bana badde alina omukisa okusobola okukubira omwana ow'obuwala oyo namugamba waaca kakkana nsonga ngenda kuzikolako omuwala asubira muno mu bwongo bwe oba eddala ekirowoozo ky'okwagala okusibisa omusajja alala ku keesi eyo gyamu kibeeranga essaawa zino nga tulinamu obutakkanya nze Shalom naawe nonteerako omusango gwa murder for example nti nga tulina kuwooza sooka ne malayo ebbanga wobeera nga you have your kati bwe buzibu buli ku bintu bino nti fe abakola obuntu tujja kubeerawo naye kati Chosen ekerawo tuzannyira obuntu otukolera obuntu challenges na biki issue eno mugitunuulire ng'enkulu ennyo kuba singa omwami we agenda nawe kigenda ku affect nga kigenda kukosa kalya yegenda kwonooneka n'ekyabaana kubanga oyagadde nnyo kukakasa ensi kalata obuzibu obuliwo Shalom ojja weegendereza ebintu bibeera mu sequences mukusooka manyi bibeera mu sequences mukusooka babeera ku Chosen nti Amiri yamuyisa bubi twawulira ku byakumukuba afunye omusajja kasebera nga laavu regardless of wamufunye ate obadde photographer it is okafa ininze laavu eyo stage neggwa kati stage ey'okubiri ono gwe babidde omusajja naye najja naye alina abafaananya story yemu naye okitegeera kakati ate Chosen n'okola ekirala n'okola kyannalunga yakola nkole empoonyi video ku video buyimba ku buyimba ng'obusindikiro no abantu bibatama Chosen yagenda blocking gwe abantu abadde simulaba social media zange I have someone who handles ngojeko X yoka jemberako endala someone handles so I don't care but Chosen need kera okwagala okutukolera obuntu fe wetu tujja kuwa views ne likes ne now this issue of jabatadde ku mwami ya defilement nkulu nnyo nene nnyo reach out to the girl mutuule mukanye olaba esimu yakubwa bade ngenda kwogera ebintu ebimu nenja kweretera ebizibu mukazi yali ali awo simu neekubwa hala mujja we nga yamukubidde mugaja yolo ngenda balabiri langa sponsor tojijukira eyo story yasamira muri bakamolo makulya lanchi amani nabadafu aba H&K Pro Cleaning Solutions asanga bonna ya police station okunyana mukono nas
basanga Bunamoya police station sako ne mukono na suit kanana aba H&K Pro Cleaning Solutions gwengo olyeyo ngoyina amaka because amaka gakyaza abantu eddiro liddugala sofa sets ziddugala abana bazanyira baziwa mu obuugi carpet eddugala ganyo amabaati gaddugala waggulu abaina mategula pavers amayinja go kubisenge olujja lwazika bannange mukozesa aba H&K Pro Cleaning Solutions muba na hotels mulimu furniture na hostels mulimu bichi twagala okugirongoosa eberenge etukula bana batuwe ku sente ezimala nga bazeyo kusoma mwekwata aba H&K Pro Cleaning Solutions jebi tukyateka mu kalango kange enamba 0752 okasam enamba 0752 840308 ne 0706 85 25 24 tuli mu banga ki sawa yawezedde akitondeka bili nembiwa Megatron mama kwa mazo okulya emmere bali mukuvuma ku Twitter mwenye kasuku baba ise ne Shalom mukole PR wa fufa nabyo kabijwa katambula abantu banyivu batuvuma bavumani nani gwe twakuvuma mwenye kasuku ane twanako buzibu bashira kuyinako buzibu bala bazolo wabwe ali awo kasuku yakubira alanyokere simu abanyaga kasuku kyakola tikyamu which to some extent they may be right ngagwe jaga nati ensonga ezo ozirabo nsonga njogere ku kyakasuku okyokulya njogere ku kyafu kyogenda ejjo okulya lunch Kasuku is one of, or if not the most formidable media personality in Uganda, whether online or offline media person. There is no bigger media personality in Uganda nga name yesi Isaac Katendi taliyo no kwata aba TV no kwata abachi tewali. Do you agree with me? I'm just looking at you. Yeah, definitely. Now what? As you explain. I'm telling you, he's the biggest media personality in Uganda. Now, esawa zino abantu bakozesa platforms zaabwe okukolelako ebintu ebyenjawulo naddala mu content creation. Right now, waliwo guy is a content creator nga olaba Kasuku. Ali Bungereza mwita Mark Goldbridge. Omumanyi? Manyi Mr. Beast. Mark Goldbridge alina YouTube channel. Abeero okunaawa abantu update sa analysis wayomba wakoleza social guy aba la Bundesliga bamuwadde rights okubanga alaga empira ku YouTube channel yi ejimu si jonna Aisho Speed goyogeddeko essaawa zino timu ze zisinga ojje wegendereze zimuyita na obagenze mu dressing room nakola content ali sensational kubasesa nga bagenda na mu match okitegeera n'abalala webatyo nti timu zino ziba zaagala okutapinga zitapinga weyabaye mutambulira wamu namba za Kasuku zisotongerako webityo ne batambulira wamu. So abana Uganda, because we are not that exposed to that level and because some people see the world differently, tusobola kuba blaminga buli mwalya walabira omusana n'enjuba, they are blaming Kasuku for that phone call. But I've told you now the world is moving. Bagamba alanyokera akumuddamu kya kisiru. Alanyokera akumuddamu kya kisiru kyatamuzeemu. Kati lwaki tuba tubuuka twagala obboka ntuna kutuukako teyamuzeemu kya kisiru. Oba okitegeera. But that was just about content. Okiraba. So omuntu ayagala okutwala ebintu as serious era ndowooza olaba ku comment section ntwage mwaki mwagala okwefuula serious ku buli nsonga. Oba okitegeera. Ekyokubiri era nga tuli Kasuku tuline ku Ntambi tuline ku Shalom nti bana abasatu nze nkitwalanga omukisa era nentuuka nenga Katonda weebale ffe baani nti ettiimu y'eggwanga eya Uganda erabibwa newagirwa millions ne millions z'abantu Uganda Cranes okubeera nti nno ffe abasatu mu mulimu gwe tukola guno gwa online ffe be balonzeemu okugenda okulya ekyemisana n'abazanyi ba Uganda Cranes nga tweteekerateekera omupiira. You can say all what you want to say, but you can ekifaananyi ekinene the bigger picture nti ekitegeeza abantu bano they are that significant eri eggwanga Uganda nti balonde because abatulonze okugenda okulya ekyemisana si bakyenjeeje
they are big administrators abafuga omupiira mu Uganda. Abage twagala Kasuku, Ntambi ne Shalom. Bajje bali ekyensana. Kakati zaawo n'oyogera ebiddako byonna ebeera plus wenzijukira agwenzi tekumanyi wenzijukira ali muzungu ne ali muzungu wenzijukira gyenvudde olusooka aba n'endowooza tekuba naffe batulekawo dada wenzijukira Ntambi waabe nga nsuula mu kaluumu kamu mu ndeeba nga balubu nteesaayo gundi kigoye era mwe mutobye myensi nnyo kati ze ntunulamu ng'essaawa zino muganda wange nti olyako n'abalangira sobola okufuna essimu okuva president w'omupiira ogwa Uganda omwami wa namba 3 w'eggwanga nga nkubira direct nti Ntambi you come obeere ng'obeerawo highly powerful man that is a plus naye munaayogera baba wadde ssente mukole PR gwayogera ekyo nakamere kaawomyeko nedda gwayogera ekyo batuwadde ssente tu influence nga tukole PR waliyo influence nze eki mu nsi Nozibeera nkoko nga ziri mu kwekola. Bannange bagamba nti ozi influencing abantu balabe. Waliwo omuntu nga ofuuse kironde ne mu nyumba mwali. Tasobola ku influencing mukazi we oba abaana be. Naye ali kufa ateesa. Nga ne mu kika kyewa mu lukina mu kika. Mu family mu bazaala tamukiza kwogera. Kwogera sirika. Sirika nawe tyanganya. Nza kujja akyali Kampala jja musawa nga 3. Be bali ku Ntambi baba wadde ba influence. Yes. Kati gwaliyo influence nzeki gwenga gwayogera ayogerera bano Ntambi ngota buse abantu bakumalake bawuliranga boogera era gwe watunze omutwe gwo waliwo yangambye ku Twitter Ntambi baje tukusuubira watunze omutwe gwo owolereza otya magogo nga mukyala we Anita Mongo bajigiriza bana Uganda ne mugamba fine naye ensonga zendeese zetuba tubeerako kubanga otuddawo ku kyamagogo musimanyi hotel yaabwe which is not nga tesi kituufu but ne kibera nga kituufu nti hotel yaba magogo oba yaba Anita then kitulemesa okuwagira Uganda Cranes for example kubanga Uganda obedanga agenda okugamba ntogenda kwagira na bazanyi ba Uganda Cranes because basuzeeyo let us try not to naye Ntambi abantu bagadde Uganda Cranes ticket zawedde za ordinary zaweddeyo ku machagali ticket zawedde za Uganda versus za ordinary kati gwe ne woyogera novuma Bantambi novuma magogo novuma bani at the end of the day bana Uganda bakyayagala timu yaabwe eyeggwanga because mulimu abachipoliticizing but some politics nenambo tebagala kulinnyayo because the name magogo you understand but then toina kya kikolera akyaliwo yakalonde waliwo emyaka emeka 5 bamwongere nnyo emirala Uganda egenda kubeera esamba emipiira mugenda giboycotting inze mwagala no bato mwagala Aji Magogo kyakoze omupiira agukyusizza nnyo nabulidde abantu Shalom ebintu bino Aji Magogo akyusa omupiira gwe Uganda nabuzizza abantu abanvuma sobola kwogera omanyi nze banjigiriza nnyo intellectual debate season ez'obwongo asibya akulekanya biddukwe nabuzizza abantu ng'ogyeko obunafisi hatred ng'ogijjeeko Magogo leadership ye administration ye byekoze bibino nimbaleetera qualification za tutemu for example twayita amale emyaka 39 tugenda mu AFCON na tutwala 2017 na tuzayo 2019 so tugenda ku hostinga pamoja okitegeera cyane yennyini nyina tutale mirundi ena bwe tutubanko mu kibinja tuyiseewo infrastructure developments nimbabulira technical center y'enjeru eya FUFA nimbabulira ekyokubera nga ataddemu sponsorship leveraging the sponsorship ne funding influence Airtel Nairo Special Stanbic Bank nabiranga increasing the FIFA support ne government support nebidala grassroots na youth development save na lese ebintu bitirivu nnyo nengamba gaye wono gwe tutayagala kale naye abikoze obo kitegeera nibabuuza muntu kyemala administrator abaddewo eyabikola webityo na timu ya bachenda mwena ba Amudingi ba Moses Alinga ba fa president ba John Sebana Kizito ba Dennis Obua bonna nembaleta nembagamba n'olwensonga eyo yes tuyinza okubeeranga the person of Magogo tetumwagala because of maybe his politics nzirangi sikiriza mu NRM yewa NRM zendi wa NUP abantu bana bachimanyi but then sometimes you have to use logic nti yes the person of Magogo who is political affairs is kwatagana naye but now is a sports administrator at the helm of ompira gwa Uganda Cranes jempagira weri kati mbani nakola ki should I boycott Uganda Cranes mereka kasijuwagira she's wrong nemegenda nambole chicham baba mpise kulanchi ngende meeting so
Bannayuganda tutegeera how frustrated you are and you want to transfer your anger, bakita anger transfer. Abantu babujje wali babuteke ku Shalom, babuteke ku Kasuku, babuteke ku Ntambi. So newe mwogera at the end of the day, if we matter ku level eyo nga basobola tulondo bamu nitugera mu nkambi y'eggwanga nitulya n'abazanyi nga batumanyi buli muzanyi yenna abalabi bonna nga batumanyi both by our names and of what we do and of their most memorable content of ours. Tishalo mwankolera kali aka video k'ekipooli wabalabi abazanyi abasinga bonna nti Ntambi ate onkolera ku bintu by'obwongo butabi kutaddemu nnyo eby'obwongo oba okitegeera nti Akasuku goli gundi waffe okitegeera nga batumanyi by what we do. Katonda muggulu omwana ng'akyogedde awo Shalom agego kisolo kyaffe okitegeera but regardless nze ye positive nze ne wonvuma emirundi mutwalo n'oyogera emirundi njja kwogera wanene olwo tuli ku starting Amakona ne Omega 256 njja kuwanza oluyi tukoza kunya mitu by'amagezi mu Shalom tabamugambyeko by'amagezi benya si bya program atache Crossfire NBS yakola ki nga ina obuchayi bugi ku NBS Ntambi. Nina passion yamanyi nnyo eri omulimu gw'amawulire gwendyako n'omulimu gwa performing arts gwe nagaya n'ensoma. Passion ya wagulu nnyo that sisobola kukkiriza wabeerewo abantu abaguzeemu nga bazze mu busuubuzi bakigwanyiza obusuubuzi bw'ennaku zino obumanyi nti kansobule amatooke sizoni eno yeriko ensenene wejja kansobule ensenene ffe tuli ku ekyo tuli ku something ekisobola okubeerawo sustainability ekisobola okweyagaza abaana baffe ne bagamba nti taata wange Shalom yakola omulimu gw'ebyamawulire n'aguzimbamu kalina nange kisoboka. If we don't protect it then mu maaso eyo abaana baffe tujja kwesanga abaana baffe bebasima emyala sigala no mirimu mibi but tujja basanga mu gundi ezo west kalinze. That is where I come from. There is no hatred I have eri Next Media as a fraternity wadde bangobayo nesina buzibu naidio nyogerabirayo idea yange nagerabira nga bansitula inuka bantwala 2023 sibirabira ngebula weeks ebi tugende mu battle ya Cindy ne Shiba. So abaami bano bayina show Crossfire eya mukwano gwaffe nnyo Makona of Uganda Makona mukwano gwange era mukwano gwo okitegeera tutwali mubaddeko na buzibu era nje post gye nawandiise ku X eyatabudde abantu nabuuziza njagala nze ngoddamu mu Luganda njagala oddemu mu Luganda tukiwunzike tukamala okuwayo wano sponsor bannaffe aba Manot Haven Airbnb basangibwa Naalya bagamba nti kulwa unique architecture and design, nice view, security, ample parking space, 2 bedrooms, fridge, smart screen, Wi-Fi, modified sofa sets, washing machine, comfortable beds and beddings, SC babirina. Imagine yabina babirina bagamba nti gwe abera vudde bwe gwanga tuna airport pick up ekupikinga ne kuleta mu Airbnb Naalya embeera neberanga etambula bulungi nnyo nobeerawo. Imagine ebisenge bibiri nti nobaze n'abantu bomusolo obeerawo. Number 070155 8133 Manot Haven Airbnb Ventures Bar and Lounge. Lero naku lwakuna tugendeyo tuberenga embeera etambula bulungi nnyo twesekerere ku bugonja tu socializing. Yes. Aranga papa God doesn't want to live a moment, just want to celebrate life. Come at Ventures Bar and Lounge. Ate weekend tugenda musigenda kubera mathavu n'omupiira gwa Uganda Cranes nabo bagenda gulaga ku lunaku olw'omukaaga. So tubeereyo ku Ventures Bar and Lounge esangibwa Najera opposite amafuta ga Starbex. Then abasemberayo ddala kuba kyengindamu kigenda kubeera kisufu. Tulina bannaffe wano abakugamba we bati balina ebintu ebabuuza bakubuuza amanyo gakuluma oba gaguba galimu ebituli nti bwosaye ekinyogogoba ekyo kyagasanyalala bwosenya ebibuno bivaamu olusaayisayo gayiza ludda lumu bwonyakamwa senyesa Muna Herbal Mouthwash eddagala ettuufu mu kujjanjaba endwadde ez'amannyo eza buli kika weegendereze bakafindiizi tebaguza ekipapa eky'eddagala akakasa nti bakuguza Muna Herbal Mouthwash. Muna akakasibwa National Drug Authority era ali mu pharmacies and drug shops zonna mu ggwanga namwe abali b'eggwanga Muna musange mu outlets ezireeta ebintu ebivaako e Uganda. Mukama wange njagala osome ebintu bino nga mbisome nga wobivunula. Obuzibu bwange ne NBS obuzibu bwange ne UCC buvaawa ku incident gye mwalaba
eyamakona ne omega 256 omega nga avuulwa atyoboolwa nembuuza bwendi onodamu vije kisuli vije kawesi. So how much does Mr. King Kalisa pay UCC to always get away with murder? Is such a shame. Sente meka King Kalisa yasula etongole ekidukanya ebyempuliziganya mu Uganda okuvangawo obwekyo nga tebakwatibwako. In a case, in a 2017 case, ABS TV's license was suspended for airing offensive programs. A license ebakkiriza okulaga oba okuweza kumpa ABS ali ya pastor yagibwako. Like what exactly Crossfire does that violated minimum broadcasting standards. Era nga Crossfire program ya Sanyuka TV kyekola ekivoola mateeka agafugwa okuweereza ku mpewo. But for them they always get away with it. Naye bo bavaawo nakyo buli kaseera. Nengamba UCC's willingness to act against content. Uganda Communications Commissions obumalivu bwayo okuactinga okukolayo ekintu ku content that is deemed inappropriate, abusive, derogatory language and demeaning. Agwamba alina olumeta olulungi avoola si mulungi. Others their shows are stopped. Abala shows abwe ziyimirizibwa. With Next Media, that is where UCC draws its lines. Naye ku Next Media UCC tevaayo yes bechugo bwetu kumaso nebanga teraba. It's such a shame. Kiswaza. The UCC regulations content of 2019, the act, ebbaga eryayisibwa erya 2019 erya UCC require all broadcasters to ensure all content, yeetagisooka bonna abalaga nti content waabwe oba ebiweerezebwa including interviews and live programs, omuli interview ne program eziri live adheres to these standards, but nothing is getting enforced. nga zigoberera amateeka agaalambibwa mu tteeka lya 2019. It is such a shame. Kiswaza. Ningamba, recent UCC directives Ebiragiro byakafuba okuva mu UCC of October 2024 October mkuza tungo 2024 mandate that all content be classified by the Media Council. Ekizwambu content yenna oba ebiragiro bina okakasibwa Media Council ya Uganda before airing to ensure compliance. Natana biraga kumpewo okakasa nti bigondera amateeka ge bagaba. And we wonder how these programs get aired. It's such a shame. Netwewuunya program eziragibwa zitya kyandi kiswaza. Also to guests. Namwe abagenyi abakyala ku program. Yes, well knowing its plot structure. Namanya ngeri zikolamu n'okuvoola kwa ngeri zivolamu abantu. And be part of this whole act. Namwe nyombera mine ebintu byo program ebyo. With intentions to trend. Nga mwagala otambula mu Block for You page. You deserve kens. Mwetage mugwana mboko. Especially when you pretend that you never saw anything coming. Omane mwefula mbute mwabitegedde yabaguddeko bugwe. You are such a shame. Muswaza. Akasembayo, my concern in this post zensongange mu kiwaniko kino kyempandiisa. Is it about the guests? Sifudde nnyo ku bagenyi bakyaza ku program the hosts, abakyaza, the program, akola program, producer, or the proprietor Mr. King Kalisa, oba omuntu akola TV King Kalisa, or the network itself, oba Sanyuka TV kennyini. But to our regulatory body UCC, obula akakiiko akalungamya ebyo ebiragibwa ku mpewo. You are such a shame for sleeping on the job of our taxpayers' money. Kubanga mwakira ku mulimu kusajja nawandise nti amateeka gakola segregatively. Galimu abaana n'ebyana. Yes, ABS. Olosho gye baggala. Mwabagamba olulimi. Kati olulimi olukozesebwa. Wano bagamba nti kasalubera nga luvoola, nga lutyoboola, nga luvuma. Nze that is olulimi lwempulira ku Crossfire. Oba kitegeera. Naye nengamba, nemmwe abagendayo, jjukira abagenda baba bakimanyi. Baagala trendinga. Gwokimanyi Shalom nagamba abantu wano nti waliwo abantu abatasula tubavumi. Bangi nnyo. Kati mulimu n'abayimbi, alina ekivulu, kangende w'amakona anvumemu, nefuule nti mba ku seti nnyize. Trendinge. Oba kitegeera. Naye the problem is, si kwabo, because kibanga kyekimuyisaawo. The problem is eri UCC. Ya setting ngana nateka akagoberwa minimum broadcasting. Temukyaza Shalom akola bwati nenga balese bano. Temukyaza Ntambya nenga balese bano. So obubaka wange wabadde bugende eri executive director Mwami Nyumbi Tembo obbi wange. Nti don't sleep on the job. Weliberanga teka mwali salikalikole. Oba kitegeera. Okuba kuvuma nga temukwagala kumpe temukkiriza mulala avuma. So sina buzibu eri abo. Ne just tukole ku mateka nga atajja bagala okwongera ku size 0705 27 1973 ku Shalom services etsas musibe bulungi mweraba.